Basebo ne banyabo baganda bange bannyinaze mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ndi musanyufu okujja wano, ensonga ziwerako. Emu ku zo, buli bwe mbadde nga njagala okujja wano nga sitaani alinnya mu bintu ne sijja, naye leero Katonda yansaasidde ne nkola ki? Ne nsobola okujja. Ekituufu eky'amazima mbaddemu ne ka surprise byendaba si bye mbadde nsuubira. Abadde nsuubira ekibaati, mbadde nsuubira, kubanga bw'owulira kiti olabira ddala ng'owetera ku biti n'olyoka okola otya. Naye ngenza okutuuka wano ng'ekitiibwa n'ettendo byani? Mukama waffe bwe kiki? Naye olunaku lwa leero we lutuukidde luno lw'amaka, nga tulina abantu bangi abazze basalawo okugenda mu bufumbo naye nga babuvaamu. Olwaleero luno we lutuukidde, eyo statement gye nkoze is a fact, nga basalawo okujja mu bufumbo naye ng'ate babuddukamu. Olwaleero we nkwatidde omuzindaalo, tulina abantu bangi ng'obufumbo buli bw'oboogerako bubanyiiza. Era simanyi oba mukimanyi mukyala Kalemba n'abakadde wano, there are people be bamanya nti olunaku lugenda kuba lwa byamaka, they choose to worship from elsewhere nga byabatama. Omu yayina ne guts okuŋŋamba nti leero wano wankwatirizaawo bukwatiriza, naye nabadde nvaawo, nze nakoowa eby'okutubuulirira ku byamaka byantama. Yalanye abantu abali sinsiya, yali sinsiya ye ebyamaka, okuwulira omuntu akutte omuzindaalo ng'ayogera ku byamaka byakola bitya? Byamutama. Olwaleero we nzijidde kategore y'abantu abalala, amaka bagawulira, bagaagala, bageegomba, naye bakiraba nga kintu kizibu okyakivinga okituukako. Essente buli bwe bazirowoozaako, eriyo abantu ng'obuzibu bwabwe alina embaga gy'awulira gy'ayagala okugendamu, naye nga buli bw'atunuulira obusobozi bwe mu ssente talowooleza ddala nti atuuse. Waakiri kaabeerewo mu mbeera ey'okugira ng'agezaagezaako until that time nga resources zimala azifunye okusobola okulaba nga akola commitment n'ayita abantu. Actually to them marriage is about the wedding day. Olunaku lwalituuza abantu nga bali mu kanisa ey'ekitiibwa, era mpulidde mukadde wano abadde aŋŋamba nti mutegeka marriage center wano, naye ye nga buli bw'abalowooza ku marriage center naye wano ne munaaba mugifunye nga tayinza kukolera wano mbaga. Obongo bumugamba najja nankumbi, ebifo kwegamba atunulira obufo bebo bolaba nga abatwala najja nankumbi, naye bw'amala okubajja najja nankumbi n'anoonyaayo ekifo ekirala ye kyayinza okuwulira nga kya bbeeyi, kiyinza n'okuba ku Masaka Road n'abatwala eyo kilomita nga 23 nga muva najja nankumbi wali reception. So obongo be buli bw'alowooza ku mukolo gw'embaga n'obufumbo alowooleza ku mbaga that wedding day. Kategore y'abantu abalala wenkwatidde omuzindaalo olwaleero, nga bo ekigambo kufuna omuntu gwalowooza nti ye mutuufu amugyamu, bino ebyembaga tafaayo ne babagatta ku sabbiiti, is not a problem. Naye nga obuzibu obw'amaanyi wasinze okubufuna, muntu kiddala njyamu. Waliwo abantu nga bwe bamuleetera omuntu buli bwalaba abantu tebagira ddala mu muntu gw'ayinza kulowooza nti asobola okumuwasa n'amufuula omukyala. Tasobola kumutunuulira ng'oyo ye mwami we. Atunulira obusajja obuli mu kanisa bumpi, busajja butono, bwavu, ate abamu banene nnyo tabaagala. Sayizi entuufu ddala ye yalina olukoba olupima omusajja omutuufu gw'awulira gwe yeetaaga. Bekituuka ku bakazi, omanyi abakazi bajajinga nnyo amagezi, nange ate awo mbawagira mbeera kuba mukazi
musajja aweebuka mu magezi nandimwewaze. Ekimu ku bintu ebizibu kwe kugondera omuntu nga amagezi talina. Ekyo kizibu. Omuntu atalina amagezi muzibu wa kuwa kitiibwa, oba weetadde ku kizibu ekitagambika ekinene. Kati abakazi era mu abasajja naddala abavubuka batannaba kuwasa wano, ekitonde ekikazi kipimapima nnyo amagezi. Abakazi batono nnyo agenda n'omuntu ng'amunyooma. Abasinga wakukiririza abamaze okukeberako ku headquarters n'aziraba nga zisobola okumugyamu nakkiriza n'agenda nazo. Kati abamu challenge zaabwe ziri awo zeetooloolera awo. Abalala wenkwatidde omuzindaalo nga bali mu regrets, bakola decisions ezitali easy to reverse, nga they must find a way to put up with their decisions. Mwabatannaba kuwasa, one of the hardest and most sensitive decisions to ever take in life is the marital decision, the choice of a spouse, the choice of a person that you will spend the rest of your life with. Omuntu gogenda okumala naye obulamu bwo bwonna, kintu ekyo kizibu. Bw'obanga ogenda kuwasa, obanga ogenda kukkiriza okufumbirwa oba okuwasa, ogendanga n'omuntu nga ne bwe muba muyombi osobola still ogenda naye mu buliri ng'asobola okukoonako nga is not a problem. Naye waliwo abantu ng'alina omuntu nga n'ennyumba ne bw'obagamba nti sulamu eri ruumu n'ono asulemu eno, awulirira ddala tekikyakola makulu. Naye to put this in context and in perspective, olunaku lwaleero lutegeeza nti Katonda atuwadde omukisa okwefumiitiriza, ofumiitiriza ku decision ze twakola. That is one. Kubanga abamu abali wano bakola dde okusalawo. Ekkanisa erina abantu ng'abamu bw'aba yafiirwa mukazi we oba yafiirwa omwami oba yanoba, nga actually ye musanyufu aga nti nze nawona nali nfa. Mwamulowooza buli aziika omusajja nti abeera munakuwavu oba aziika omukazi? Eriyo abantu nga lwaziise essanyu lyewe litandikira. That is how challenging marriage is. So olunaku lwaleero lulimu okwefumiitiriza decision. Naye njagala kukola statement si kulwa nga njerabira. Ekimu ku byendabye mu maka mu bufumbo, ndowooza buli lukya there must be a deliberate and a conscious decision to adjust byolaba n'oba ng'osobola okubiddirizaamu. Abantu abatalina, Katonda yatonda obwongo bw'abantu nga bulina adjustment mechanism. Busobola okuadjustinga ne butegeera nti omusajja ono ekimuleetedde obuzibu bwavu. Musajja omwavu anyiiga mangu. Abasajja abaavu abasinga bavaako mangu waya. Basajja bw'abanga omulimu agulina nga akasente katambula bulungi, ebiseera ebisinga takambuwala mangu. Kakati omukazi n'akimanya, mukazi omugezigezi akola adjustment nanga nti singa tunaafuna akasente ne tufuba ne twerwanako, my husband will be a better person. Abakazi be bazaala abaana actually be bafuna embuto. Mukazi bw'abeera olubuto mulala nnyo ku mukazi nga talina lubuto. Mu kitabo ekimu ndowooza Wieland yayogera mu kitabo kye bayita Will Marriage Work in Today's World. Wieland yagamba nti omukazi bw'afuna olubuto, the pregnancy takes over emotionally, psychologically. Era abakazi abasinga babeera tebeekoza bwekoza nga abasajja abamu be baagala okukitwala n'okirowooza. Kati omusajja must have the wisdom. Bible ekola statement nega nti abasajja mubeerenga ne bakazi bamwe n'amagezi. Amagezi agamanya nti kakati wano nnyomba na lubuto siyomba na bwongo bwa mukazi wange. Kakati omusajja aina adjustment mechanism ekola mu bulamu bwe mu nsonga z'amaka. They easily adjust n'amanya nti for the next 9 months I will handle.
lots of silly things begin to happen there. Kakati gwoba okyalowooza ebyo bw'ova ku ebyo later on ngenda kyogerako wano. Oba okyali ku ebyo naye kambabulireyo ekirala ekyewuunyisa nga tekituufu. Kasita ate omukazi azaala, the most challenging period mu bufumbo, the onset of the firstborn is one of the most difficult ones. Abali bayise mu mbeera eyo bagimanyi. Omukazi mind ye yonna yonna shifting. Actually naturally Katonda yakikola bw'atyo. Omukazi oluteekawo omwana ku nsi bwe pa, obwongo bwe bwonna Katonda yabukola nga buteekeddwa kugenda ku mwana. Kati obwongo bw'omusajja bw'obujjako attention gy'obadde omuwa n'ogizza ku mwana. Abasajja tuli batono nnyo. Okawuliddako ke ŋŋambye tuli baki? Abasobola okugamba nti obwongo bw'omukyala wange buli ku mwana kubanga omwana muto. Naye bamunantegeera olwaleero. Nolwekyo olunaku lwaleero liri mu embeera y'okwefumiitiriza gye ngenda okwogerako eri abafumbo n'abatali, abeetamu edda naye ate ne mubeeramu bali kategore endala. Bwe mba njogerako mu bantu in my speaking engagements abeesunga, I am glad I was part of those people. Nze neesunga nnyo ekigambo maka. Era nze neewuunya nnyo omuntu bw'abeera awo nga talina passion for marriage. I was very enthusiastic to marry the love of my life. Nze saagezaako bawala bangi, kiri ku likodi. Nze nagezaako omu nga gwe mpulira. Actually nali Makerere University naye nga abaana mbalaba bapeyalinga and for one reason or the other some people thought nti oba naliko ekikyamu, but I was normal. Naye nali saagala ku mixinga tasks. My task then bitabo na kufuluma ntandika okukola. Naye nali nkyewadde nti in the next 2 years nga nvudde ku Makerere University I must marry, and indeed it was. Nenkwana n'omuwala omu nempasa omu. Kati eriyo kategore y'abo abantu bwe batyo beesunga ebintu, babyesungira mu biseera byabyo ate era ebintu ne bibeerawo. Nebeerayo abatafaayo ne babateekako n'amannya amazibu. Mukadde njogera bwe nkyuka ne mbatunulirako eno kuba mmanyi abakulembeze benjagala ebimu mu bitwale kyekinkyusisa by the way teri kirala. I love okubakyukiramu abakulembeze bino ebimu mbinyweze kubanga olunaku luno lulimu n'embeera y'okwefumiitiriza. Abakulembeze bateekese mu nkola ebintu bino n'obirondoola babirondoole. Eriyo abantu nga babateekako n'amannya agatali matuufu. The church members easily conclude oyo alabika tafunctioninga naye nga talina buzibu, but they are laid back about the decision. Tebafaayo. Naye olwaleero Amina, I have the pleasure to introduce 5 very key points. Era oluzimaliriza nga nteeka wansi omuzindaalo. Omusomi wa Bayibuli yankoze bulungi. Ennyiririze yasomye are some of the best verses you'll ever find. Babiri basinga ki? And indeed it is true. Nze bwe natuuka ekiseera nga mpulira ntuuse okuwasa, I was very unstoppable. Nothing could ever come in my way okumbuzaabuza. Era kambategeeze ennyiriri zino ze zokka, they are the only verses probably zenja okwagala okusoma. Endala nja zibaweereza, nja zoogerako, tuyinza n'obutazisoma naye zino njala tuzisome. Nsomera mu Ecclesiastes chapter 4 verses 9 through to around 12. Musomesa wange yasigize bulungi. By the way, mukyala Bosa olusingena ne musaasira bwe nkola statement nti musomesa wange mbanga mukaddiya naye n'abato basomesa abakulu.
kati musomesa wange ali awo yansomedde bulungi kansomere nsomeraako nnyabo. Mubuulize essuula 4 olunyiriri olw'omwenda agamba bw'ati nti abantu ababiri basinga omuntu omu kubanga bwe bakolera awamu bayambagana. Olw'ekkumi bwe bagwa omu ayamba munne. Bwe bagwa omu ayamba ani? Munne okuyimuka. Naye omuntu bw'aba yekka n'agwa ziba zimusanze. Kubanga tewaba amuyamba kuyimuka. Tewabeerawo amuyamba okuyimuka. Olw'ekkumi mu budde obw'empewo ababiri bwe beebaka awamu obalaba abo mu buliri babuguma. Naye omu yekka ayinza atya okubuguma? Kati omuntu nga yamanyira okubeera yekka ayanguwa mangu okutegeeza nti sya nze nga neebika n'embuguma ne bulangiti n'enkola ntya n'engisamba n'egenda eri kubanga ye ekyo omanyi sometimes the Bible speaks figuratively. It speaks what? Figuratively. In other words, bw'owulira ennyiriri ezo ziwooma okuwuliriza. Naye nze mu nsonga zino 5 ze nayagadde ogabana nammwe ku mutwe gwe natuumye a fruitful and engaging marriage. Fruitful and engaging marriage. Nsaba obugambo obwo ndooza tuleme kubwerabira today. Ngambirako ekigambo nti fruitful. Fruitful and engaging. Fruitful and engaging marriage. Oba family twaliza awamu. Obufumbo n'amaka obubala ebibala buteekeddwa okuba ng'ababuyingira bino ebintu 5 ze checkpoints zaabwe enkulu. Ekinyuma, interestingly, the same 5 points are the checkpoints. These 5 by far for me are the most important. Are the most important ones. Ensonga esooka mu notisi zange nateekamu ekigambo kye tuyita essence of calling oba abamu kye bayita vision. Obufumbo bunabeera successful obugenda okutandikawo nga tebunaba kutandikawo n'obwo bwatandika edda buteekeddwa okubeera premised ku kye tuyita calling. Nabadde jjo nkyogerako ku radio. I dwelt so much on that. Nyene bwe nabadde nkyogerako nabadde mbalowoozaako wano because I knew nti ngenda kwogera ku nsonga eno. Basebo ne banyabo abavubuka abali wano abatannaba kuwasa n'abali mu makanga gatagala. Kyala Kalemba nsaba ompulirize bulungi kubanga chances nnyingi nti nze bwe nsiibula olwaleero a few hours from now nsaba bino gende nga byonoonya mu bantu. Awo bufumbo bubonaabona kubanga bwatandika nga vision etegeerekeka teriiwo, tewali kwolesebwa, tewali kuyitibwa. Nabadde mu studio host wange buli lwe mba nkola programu eyo abeera Lydia Magezi. Naye Lydia yeewuunyiza nnyo kubanga naye abadde takirowoozangako ng'abantu abasinga obungi. Every marriage ought to be a calling. Obufumbo bwonna nga bugenda kutandikawo bwandibadde nga bulimu kye bayita okuyitibwa. Katonda nga akuyita otandike. Actually njagala nnyo abantu abalwawo mu kanisa nga tebafumbirwa tebawasa bw'aba tawulira calling. There is no problem. The church is better having unmarried people, singles abatalina calling, than it is okubanga erina abantu abayingidde mu maka mu bufumbo naye nga tebalina calling y'amaka. They have no vision. Ekanisa erina abantu nga bamuyimbirira ekimala nga nti owange nkooyo okunjogerera ndaba waawe ekiwala nga kyo tekijja kunkaluubiriza bwe nakigamba tujja kutula mangu ebintu. Was
ng'omuntu atalina calling asisinkanye n'omuntu era atalina ki calling. Abavubuka abaffe abatannaba kuwasa, abatannaba kufumbirwa, allow me, permit me to labor nkole statement nti kye bayita calling kye kintu ky'oli willing to die for. Omwogezi omu yawandiika n'agamba nti until you are ready to die for something tolina nsonga lwaki oli mulamu. Ndowooza Dale Carnegie mu kitabo kye bayita How to Win Friends and Influence People ye yawandiika nti somebody must have something that you are willing to die for. Marriage ought to be a calling. Mwe musaaga naye buuza ababadde mu bufumbo 5 years 10 years 15 years omuntu atuuka daga nti ndi mu kiki kino nga the only reason why you must keep going ye call. Era calling eyo efaananira ddala ne calling y'okubeera omusumba, kubanga bw'oba ogenda mu busumba bakubuuza nti olina calling ogiwulira oyitibwa. Omusumba atalina calling bw'asanga ebizibu ne bakyaki members bamutegeera nti ono omusumba gwe tulina taliko calling tayitibwanga. Waliwo abasumba nga yeeyita agende mu busumba, eriyo abakadde nga yeeyita agende mu bukadde bw'ekkanisa Katonda tamuyitanga. Marriage etandikibwa Katonda. Bemba mwagala tutagulukekoko tugende tutunulire ekintu kino. Obufumbo bwa Adamu ne Kaawa bwatandikira in whose will? Munzire mu mangu. In whose will? In the will of God. Adamu tamala kutondebwa, bw'amala okutondebwa n'akola application oba ne tumulabako ng'asaba essaala. Katonda ayinza byonna, nkwegayirira nze Adamu ndi omu, nkooyo obw'omu bumenya, nyamba onterewo omubeezi. Not even knowing what the next step would be, the only thing that Adam recognizes is loneliness. He was lonely, the Bible tells us. And God came up with a solution. Until God comes up with a solution for you, ng'okyali single, beera ng'oli single. Let God come up with a solution. The moment bwe tutandika okulwana tweterewo ebintu nga calling teriiwo, nga Katonda tatuyitira bufumbo, ge maziga golaba mu kanisa olwaleero. Nziramu statement yange, I would rather see single people in church abali happy than the unmarried people abatali happy. Ekkanisa ejjudde abantu naye nga obufumbo bwakwebuzaabuza bwakwetetenkanya. They have never received the calling. Therefore, olwaleero twagala okunyweza ekigambo kino. Buno buntu bukulu buwulirize nnyo. Number 1, there must be a divine purpose for the marriage relationship. Tetufumbirwa bufumbirwa, manyi bane ebintu bya Katonda bikwewuunyisa. Yeye nnyini yasalawo n'agamba nti amakaka agatandikewo. Naye bw'agatandikawo ayagala bye tugendamu nga bitunyumira, ng'omuntu akusanyusa, omuntu ng'omwagala. Naye ekiri hidden in that, every marital relationship must begin for the sole purpose of pleasing God. Obufumbo tebuli mu kusanyusa Katonda, tewaliwo nsonga lwaki bukola butya butandika. Kyekiva kibeera eky'obulabe ennyo okulula. Kubanga b'okulula, you are making a statement eri Katonda nti gwe bikulemye, nze nkola ntya mbyesobolera. Number 2, sacrificial commitment. Call nga be nabagambye erimu okwerekereza. You embrace selflessness. Obufumbo do mwe mukyasaaga. Ojja n'owasa omuntu nga everything is okay. Najja alwala awo bulwadde oba olukonvuba. Nga byonna bye waloota bye mwalowooza nti mugenda kwenjoyinga. In less than 5 years nga biri ni tatters. Kakati omuntu atayiga selfless commitment. Bantu batono nnyo bw'aba alayirira omusajja amulaba nti alibeera muwavu obulamu bwe bwonna.
batono. Abava babiri wano omukazi ng'alayirira omwavu naakwagalanga mu bulungi ne mu bubi. Abeera mu kali akagamba nti ekyobwa mu bulungi ekyobubi newankubadde nkirayira essala z'ensaba tekijja kubaawo. Era bw'abeera ayimagininga ebintu alaba ng'obwavu bujja kuvaawo mangu. N'eriyo omusajja ayavuwala n'omukazi ne yeewuunya kye baliko. Ovanga ku bwavu obubuza ebijanjalo n'akawunga. Naye kambategeezeyo kino, omukazi eyayitibwa ng'alina call for that marriage, she will hang in there. Era nze ndi omu ku bantu abatakkiriza ne bompunzika nonteeka ebbali. I am one of the people abatakkiririza ddala nti obwavu nsonga okulemesa amaka okugenda mu maaso, unless two fools met each other. Basirwa ababiri be basisinkana obwavu bubaawula. Nolwekyo ebintu ebimu tetubimanyi bwe binaabeera, naye obufumbo bwebeera nga buli premised ku calling. Kyempita calling a strong commitment. Marriage is not just premised on love. Bemanji yigiriza ebintu bino bitera confusing abantu. Obufumbo mpuliriza nnyo bano bemutera okutuleetera mbu bayigiriza nabo. Era ne ku radio ko nnyina obuzibu mbadde mbyogerako nnyo kati sikyali shy, ni very open about it. Not everybody is qualified okuyigiriza ebintu by'amaka. Biri too sensitive. You need to research. You need to pray to God Mukama akubikulira ebyama. Busimanyi okwagala be kubulawo nga amaka ani akulimbye. Love has never been a constant. Love esobola okubulawo omwaka mulamba naye nga amaka weegali. Mpulira nnyo lot of nonsense abantu abatakola research. Okwagala be kubulawo amaka tegasobola kubawo ani akulimba. Love has never been a constant. The only thing that ought to be a constant in your marital relationship is commitment. Commitment mu Luganda mukadde kalemba kyeki. Okwewaayo. Amaka weewaayo. Omukazi ojja n'omuwasanga akulabikira bulungi. Naye n'omutuuse waka buli lukya nga byakulabikira tobitegeera. N'afaananamu embwa, n'afaananamu kapusi, n'afaananamu ente. Naye minwayo ng'olina obwana bw'olaba. Abasajja mutusabirangako n'obwana obuwala kati obufubutuka ennaku zino obuto. Bufubutukanga buli kimu kitereevu ku bwo. Koogera akaloboozi keeko, kafiga keeko, otunnyo tweto tutukula. Gwe nno bwe watuuka mu maka n'okweragajjalira n'okola otya? Ne weeragajjalira. Amannyo galinga aganywa taaba. Naye mumanyi commitment yegamba omusajja nti obuwala bulabe naye buveeko si bubwo. Ntera nnyo ne ku TikTok okwo nateekako video nenjiwa abantu. Si buli kirungi nti kibeera kiki? Ekyo mu nsi kasita tokyeyigiriza oba ogenda kubonaabona nnyo. Si buli kirungi nti kikyo. Abasajja bafuuka. Sajja ojja n'omufumbirwa ng'ategeerekeka. Musajja n'atandika okugwa empale n'emugwa babuyita busukutu. N'emugwa obusukutu. Uncle Joshua, obusukutu obuma. Singa obadde ku mpimpi go wandibandagidde obusukutu bano babutegeere. Musajja ogenda okumulaba nga buli ate gwe kankutegeeze waliwo omusajja atama omukazi. Ng'omusajja omukazi takyagala yadde kukutunulako. Waliwo abakazi bemmanyi nga bejjako n'amannya g'abasajja nga naye mutuufu oba okyanenya omukazi naawe bw'olaba omusajja n'ogamba nange ne mbeera nze erinnya ly'oyo ndyejjako. Everything about this man is changing. Teyeerabirira bwavu bwe bulinga ng'obwavu talabika bulungi. Buli mukazi ayagala omusajja alabika obulungi aweesa ekitiibwa.
naye sometimes siwe biba. Commitment will help you to hang in there. Era singa mutegeera ekintu kino, obufumbo tebuyimirirawo ku love. Love has never been a constant. Love omuntu ayogera ekintu ekikunyiiza ne kikukuulako waya. N'omukyawe essaawa eyo nga ye mutu gosembayo okwagala okulaba mu bulamu bwo, naye nga mukazi wo wamulayirira. Ekikukomyawo n'otasula bweru. Commitment. Without love, a marriage can survive. But without commitment, no marriage can ever survive. Actually, commitment erina enkola ey'okuleeta love ne bweba ibadde egenda eggwaawo. Kyova olaba love y'akajanja omutali commitment kyangu nnyo okuleetera abantu okuseparatinga. Nolwekyo ekintu ekinaasanyusa abantu, omuntu Katonda bakumulayirira, sooka ogamba omutima go, come rain or sunshine, I will hang in there. Nja kubeerawo olw'ekisa kya Katonda. Kubanga kanenge kambategeeze, n'abantu bootijja nabo bolowooza nti bakabi nnyo, toli waabwe. Atamusuza yakola atya? Ekigambo kino ekya sense of calling oba vision, mulimu endurance. Vision yekuleetera twendiwa, and the vision is amaka gawesa Katonda ekitiibwa. Kati kanjogereko ne basingozi katono, nsonga eno ngiveeko. Ensonga eno okumanya njagala nnyo bwe ntukojjogerako, ebirala byonna njagala n'okubireka malirize n'eno yokka. Nejjo ku radio bwentyo bwe nabadde, I gone with the purpose of 5 points. Navudde ku emu ne mbagamba tulizoogerako olulala ku radio kyangu, kuba ndi sure Mukama ng'obulamu abumpadde Friday ejja gye ndi. Kati wano nyina kufuba kulaba nga mbimalayo. Kuba ino si radio nti ne Saturday ejja ndi wano. Ne mumpulirize bulungi. Be babeera nga bakudeetinga nga mukwanagana mwe basingoza abali wano, kye kiva kibeera ekyamagezi. Onoonye sense of calling mu muvubuka ono akuwaana. Onoonye sense of calling mu muwala ono gw'olaba akabina ng'okaagala, ennyindo ye eriiso lyeryo, kati otuule omuwulirize naye olabe vision ye bweri. Bw'aba atunula mu maaso eyo alaba biki? Nabadde ngamba abantu ku radio jjo, some people ne mu mboozi bw'abeera akukwana, ebirooto bye eby'amaanyi is a business empire. Ebirooto bye eby'amaanyi kutambula mawanga gamalayo. Era ogenda okulaba nga kino eky'obufumbo kiri secondary gyali. Look out for the vision nga bakukwana. Ekimu ku bintu bye tudiscouragingamu abantu nga bakukwana, tokkiriza nga sekiboto mulayirira. Tolayirira nga sekibote. Muntu eyeefuula mbu tayogera. Sirina bigambo. Ate nze manyi kimu mu mutima nkwagala. Sina nnyo bingi bye nja kugamba nkwagala. Every man must talk. Mubuuze mwogeze. Mu byayogera mwotegerera amagezi ge. Oba opposite y'amagezi nago mwekitegerera. Mu byayogera mwotegerera birooto ki byalina. Mbeera kuba mukazi teri musajja. Omusajja ne bw'aba musirise naturally, ebyo njagala tubyawule. Obusirise tekitegeeza butwogerera woyina kwogerera. Actually omuntu yenna bwe yeekwekanga mu busirise n'alemu okwogera wayina okwogerera, kati obuba tebukyali busirise, ebeera hypocrisy. Omusajja wange musirise era ne bwe naamuleeta wano tajja kuvaamu bigambo. Owani akulimba? Eriyo omuntu Katonda gwe yatonda nga musirise nnyo nga ne weetaaga okwogera tayogera? Mumumanyi oyo? Taliyo. Katonda takola nsobi. Nolwekyo mwe abawala naddala be babeera bakukwana, muddamu kwemoolamoola ku busowaani obwo bwa buchipusi obwo, mufo ky'okunoonya vision. Omuvubuka kayogere vision ogitegeere. Mu biboozibozi oba mu mboozi zanyumya mwotegerera musajja kigwe weekomitingira.
naye mwani fortunate mwekomitinga ku mmotoka. Any fool can have a car. Wetaga magezi kinnyo okuba n'emmotoka. Emmotoka yeetaaga nnyo amagezi. There are many fools with cars. Mudda ku ssente. Ekkanisa eno bw'etaalekerawo secularism muyo ekyakaaba nnyo amaziga. Ekkanisa erina abantu nga bayaaye. Bw'aba akukwana afuna emmotoka etali yiye n'abeera nayo. Bwe nali nkyabeera eri Kasanga ati nyina ekisajja kye mmanyi kyavuga emmotoka mwaka mulamba paka bwe kyatujjamu omuwala e Kasanga ati awo. Kivubuka kyali kiri mu takisi omwo. Naye nga kigiraawo ate tekyali nga boolaba zino sayizi ezaffe, kyali kisajja nga kya ajja bw'ati n'olabira ddala omusajja ow'ekitiibwa akagatta akaakabi nze yali anjagala oba yali anjagala oba bwali buyaye simanyi, naye nze yandaga nga nti anjagala nnyo. N'asimbawo emmotoka naye nga amanyira okubuuza abantu, mwami Bikongolo aliwa? Waba siriiwo njagala mwami Bikongolo wano. Kakati bambi omuwala bwe twagiranga bwe tutyo okuvaamu nga bwe tunaavaamu kaakati ekkanisa yeetegekaawo basaavinga emmere, ekivubuka nga kiggulawo emmotoka ennene eyazike one full year. Omuwala ng'akwata ku kiteteeyi bw'ati ng'akiyizingako ng'ayingira. Abawala bagali oba abakazi baba, omukazi ne bwakula asigala ayagala emmotoka. Abakazi n'emmotoka omwana n'atuula muli n'akola ati. Naye ne malambalaga ku messages bannange muwala zampeereza ennaku zino. Waliwo ebintu ebimu nga bikaabya amaziga. I feel so bad. Omusajja oyo mu bulamu bwange sitera kukyawa bantu, naye omu ku bantu be nakyawa. Actually sikyawa bantu, naye oyo ye it got so emotional for me. Omuwala omuto omwana w'abendi ekkanisa neerwanaawo ne tusonda essente embaga ne bagigendamu. Naye omuwala twamubuuzanga, I used to ask, are you really sure? Omutegeerera ddala? Naye naawe mukaddereka ekyo nakyo oyinza okukibuuza. Ono kati mutegeera mumanyi. Omusajja wange yaleka byonna ono g'olaba yakolanga ne ku Saturday, naye ku Saturday yalekeraawo okukola. Era bwe yamala omuwasa bw'ati Sabbiiti gye bakomawoko bajjako ku Sabbiiti embaga ng'ewedde ne bakomawo ku Sabbiiti ku kanisa awo omulundi gumu tetwaddamu kubalaba. Vision. Kati omuwala abyogera kati nti ate munnange wamma mukadde nsonyiwa kati abasigadde saagala kwogera nabo, buli bwe njogera nabo bansalira musango banjijukiza. Naye gwe lwaki mbikugamba nagenda okunyumizako nga ndaba tonziza mu byemabega, naye kankubuulireko ku byaliwo. Buli bwe twasisinkananga omusajja oyo golaba ng'ayogera bya ssente na bizinensi. Omusajja bw'aba nga akututte nga muli ku dating kayogere ku bulamu bwammwe mmwe. Mulowooza twetaaga ssente mmeka okusobola okubeezaawo amaka? Amaka tegeetaaga business empire as such. Oba abantu tugenda bayamba tutya? We just need enensi ogiraba. Nagenda ennaku ezo nali ku Hotel Africana. Nentuula bwe nti netegereza Hotel Africana. Nga nyiniyo bamuziika. Nagirekawo. Eri ku Hoima Road ettaka lyaffe erimu nze ne mukyala wange liri kumpi ddala n'omugenzi Mulwana. Naye Mulwana yaleka Jesawo eri awo, yaleka Empire eri awo. Kati ate ekyo kyekimu ku byo. Obulamu buno butusumbuyira bwereere n'obufumbo ne bugaana obbanyumye eri omuntu nga tanyumirwa bufumbo kubanga tebannaba kupaakinga mmotoka ku kkanisa. Byonna Katonda abibawadde. Naye mu busirusiru olw'okuba bajjira ku pikipiki, olw'okuba bava mu takisi, waliwo gwe baziika n'emmotoka. Sirabangayo ntaana nnene emire omuntu n'emmotoka ye. Era emmotoka ozirekawo awo. I am not saying nti ogula emmotoka kibi. Nange nzirina, actually sirina n'emu, sirina na bbiri, nzirina. Nyina mamotoka by the grace of God. Naye si ensonga. I have come to discover obufumbo si ttaka bunene kiboolina. Ebintu by'ettaka bitusumbira bwereere n'osanga omuntu
Ekanisa kati yegumbulidde omuze gw'aba Seventh Day abagula ebitaka ebinene ebitaliiko bintu by'amagezi n'osanga ensiko ng'eva eno n'eri bisolo bye biri okwo naye ng'oli alwana. Mwala yajja ku Bible House awo. Mirimu gyange njikola na kitongole kya Bible Society of Uganda egy'enjawulo. Kati ntera okutuula mu ofiisi awo. Era abamu mbagamba ne bajja. Naye yakola statement n'agamba nti mukadde omwami wange muŋŋambireko. Tubeera tutya mu kanisa tumazeemu emyaka 20 tulina buyiika bubiri bwe buti. Buyiika bumeka? Bubiri bwe buti. Abasajja bali mu kanisa balina kuyiika z'amataka ezitegeerekeka. Yiika 5, 10. Nensaasira omusajja ne ngamba omusajja nga yagwa mu musiru nga tamutegedde ono. Waliwo omusajja bwagwa mu mukazi omusiru n'osaabaana obusiru nga wonna wooyita obusiru bw'omukazi bukoze butya? Bukusaabaanye. Yiika bumeka? Era natunuulira omwana mulenzi oli ne ngamba banange eriyo omuntu omukazi omusirusiru nga teyeetaaga kuwasa, yeetaaga kubeera awo, abamusabira bamusabira awo n'obusiru bwe buli wonna Katonda n'alyoka amuleetera omuntu. Naye nga gwe bw'ojja n'omugwamu bw'oti bwe pa oba owedde. Vision alaba birala. I don't care. Marriage ne bwetandikira mu kaziga akamu. I don't care. I don't. As long as obufumbo obwo abantu bano bali visionary mu kaziga akamu bavaamu. Twandibadde tutya singa Kristo teyajja. Twandibadde waffe Kristo yeebazibwe. Ffe abaakulanga tuli banaku ne tulaba ekisa kya Katonda bwagabirira. Mwe bannange kankutegeeze buli bw'obanga otya obulamu tuulangako n'abantu abaali obuzibu mutuula n'abeewaanyi abantu abeepansipansi. Bw'oba tonnaba kuwasa na kufumbirwa totuulanga n'abeepansipansi. Ojja kutya amaka. Gwenna amaka nkuulira ennaku zino watandise okookolima naye amaka nga mazibu. Bw'otakera na mitwalo nga5 waka amaka gasoboka weetaaga emitwalo nga5. Amaka gakeera nga tebalina yadde mutwalo gwa ssente naye Katonda agabirira n'agabirira abantu abo ne babeerawo. Nolwekyo vision eraba ebisuka point eno nga njivaako. Vision egenda kuyamba okola commitment olabe ebisuka ku ssente. Vision egenda kola kukuyamba olabe commitment olabe ebisuka ku munno nga atabuse. Abaana be bagenda bavubuka mwami Kalemba simanyi oba akimanyi. Kati batuuka ekiseera bw'obeera vision omusajja tolina bulungi ne batandika okubanga bo ne maama balina entegeera ya actually ng'ennyumba erimu atategeera omu naye nga bo bano abalala bakola batya? Gw'amaka mugayita mmere. Nagenda ne ntunuulira mutabani wange ne muwala wange. Nagenda nga nenjija ekintu kambawo ekyokulabirako. Njagala nnyo entebe eziri relaxed. So sometimes nzigula nga nnyingi nenjigula ne luli nagigula. Kakati sometimes bali bothered nti they think I'm overstaffing ewaka. Kakati olusi njijjayo nenjikozesa. Naye nga mama waabwe yabagamba entebe eyo teyina kubeera awo. Kakati gwowoba osaaga ne bujja ne bugamba bwali bukyali butototoko. Naye no daddy mami awo tayagalawo ntebe awo wogitadde. In other words bo baagala n'okulaga nti ekya mami bakola batya? Bakitegeera n'okusinga gwe yakola atya? But you need wisdom. Abasajja bendabye nze sisobola kulwanagana na baana bange nti bali very close ne mami waabwe. Actually it is a natural bond. Omwana akulira mu lubuto luno. Kakati gwe kyokola fuba kulaba ng'ogatta mukazi wo n'abaki n'abaana naawe bajja kukwagala. Naye asajja nze mukadde sirina maka. Nze ne bondabira wano kyondaba essaati n'empale byondabako bye byange. Nze sirina maka. Nze mukadde bampamba ndi muwambe oyogora bampamba ndi muwambe. Naye nga muli oyagala kwanguwa mangu okumugamba nti amagezi ge mawambe gwe ng'omuntu toli muki. Abasajja kambategezeeyo kano kamu.
bayibuli bwegamba nti mubeerenga n'abakazi bwabwe n'amaki n'amagezi. Oteekeddwa okuba ne vision yenene. Bwe babeera mu bino ebyabwe genda ku bintu ebirala ebinene. Leeta kantu nga kanene ojja genda obalaba nga bavuddeyo. Nolwekyo ekigambo vision nsobola okukyogerako kyekikyasinza okutubonyaabonya. Wano wonna tugende nga tunoonya vision. Emyaka 5 gye mumaze mu bufumbo, emyaka 10 gye mumaze mu bufumbo, vision yene etegeerekeka. Nabadde ku radio jjo nakoze statement ne wano kanjiddemu. Waliwo omuntu gw'oyagala okwekomitingako oba gwe weekomitingako naye nga vision zammwe endala. There must be a fusing oba a fusion of the visions. Naddala ekirooto ekinene eky'omusajja oteekeddwa okuba nga okikkiriza n'okitegeera. Era si wa magezi muwala yenna kufumbirwa musajja gw'onyooma. Bw'onyooma vision y'omusajja muleke. Eri abasajja nga bakwata mpola ebintu byabwe bya mpola mpola ate nga gwe oli wa muliro. Genda mpola. Ne bw'obeera wa muliro oteekeddwa okuba n'amagezi agamala okulaba engeri y'omusajja ono bwe museetuka mwenna, kubanga ye gwe mutwe gw'amaki gw'amaka. Era vision bw'ogiraba nga tetegerekeka bulungi ey'omusajja mulekeeyo. Eri omusajja nga si wuwo ali available era marriage yandibaddewo naye nga bw'olaba the visions you can't subject your vision. Now this does not presuppose that women don't have visions. You do, but you must subject your vision into that of a man. Okwolesebwako n'okuyitibwako kutambulira wamu n'okuyitibwa kw'omusajja. Bw'otaakola ekyo mugenda kubeera mu makanga ga ntalo. Be bakazi ng'omusajja ajja ne idea n'agamba ekyo tekikola. Taata gundi ebintu byo byatutama ffe wano n'abaana ogenda olanga n'obwana nabo butunudde. Ebintu byo byakola bitya? Byatutama, tebikola. Ebintu byo tebivaamu. Buli mwaka obeera ne pulaani ezitagguka. Mukazi bw'atyo tolisanyukira mu maka ne bw'oliba oyagala nnyo mbabuulira amazima. You'll never be happy. Omusajja kankutegeeze ekigimusa ekifukirira omusajja anabeera ow'amaanyi buli kaseera vision ye giwagira. Waliwo abakazi ab'amagezi, waliwo omusajja lwajja n'ekirowoozo ky'enkoko ng'omukazi enkoko tezikola naye n'agamba olw'okukuuma emirembe. Waliwo ebiprojekiti ebimu byolekera omusajja engalo ne bazookya n'akomawo bulungi ng'alina ne laavu gy'oli ewuwo. N'oleka ne mufiirwamu kubanga wamulabudde yakoze ki? Yaganye. Abakazi abali wano nkukakasa bw'ogamba ng'omusajja n'alemera ku kiprojekiti enkoko zireka zireetera 10 muleme kufunamu ajja kugenda okudda gy'oli nga akati laavu y'amaanyi nnyo asobalinze. Era be babasajja be tutera okuwulira mukyala wange nze saagala mukyala wange kyabaŋŋambye si kyawakana out of experience ayize. Naye eri abakazi nga talina lwe yali akkiriza musajja kyamugamba buli kaseera akiwakanya. Musajja n'agamba njagala kulaba mwezi ogwo gujja nfuneyo ka pikipiki. Kale muwulire. Banno tuli ku kyaki juzi twabadde ne taata gundi bagenda kuyingizaawo motoka onyumya pikipiki. You are crushing this man. Abasajja bonna otulaba tutudde wano naye eri embeera zaffe n'obusobozi bwaffe bwaki bwanjawulo. Owo wa pikipiki muleke pikipiki agireete. Nze mukyala wange singa abaddewo sitole no yandisinze okubanyumira naye kambanyumizeeko akatono. Lilian bwe namukwana nalaba ng'ekintu ky'okubanga tunaatambuza ebigere tekijja kunkolera bulungi naye nga ssente z'emmotoka sizirina. Ekirungi kinkoze bulungi abalala bwe nti mbalimba mwami Joshua wuuyo waali awo yalina kyammanyiiko. Ne nnoonyayo kipikipiki oba ojjukira kipikipiki kyange Yamaha.
ate bwe mukula omusajja bw'akulira mu bwavu abamu n'amaalo gawona luvannyuma. Abasajja abaavu babaamu amaalo gawona ki? Mubagumiikirizanga. Kubanga eyali atunda pikipiki ye kye yafuuba kwe kulaba. Mukulu Joshua ye bamakanika abimanyi kati kino kyennyonnyola ajja kitegeera. Ajja n'akanika ekintu ekyaggwedda ku mpagala ekitasoboka naye n'akiteeka mu mbeera nga kisobola okutambula, oyo akiguze ne kimutuuse waka. Kati ye pikipiki gye nagula. Kati mukyala wange ate ng'ava mu social class ndala, lirya ne bamuzaala ntindaawo, yakula ali mu mamotoka, teyakulira mu bulamu bwange. Kati omwana w'abendi muleese, naye nga saagala kukiwulirako ng'omuvubuka omuto nti pikipiki bwe ngitandika bwe nti ne ngikumamu omuliro, emabega eno lirya nitatuddeeyo. Kakazi katunga kalina okutuula emabega, galaba. Naye pikipiki ki? Pikipiki netutawaanya naye nga pikipiki njita bwe ntwala. Ate bamakanika, makanika omuntu gwakyasinza okwagala okukolako omukwano ye muntu alina ekidduka ekitawona. Kubanga oyo amanya nti leero ajja kumuwa ssente ne luli akola ki? Amuwe ssente. Kati mukyala wange ebintu bye byampola mpola naye akaliculetinga move nga tagizza mabega. Yasooka nampagira mu bya pikipiki, mukazi watu n'agituulako, zitukubye ebigo, tukoze tutya. Naye n'agenda omusajja azikanika erinnya sijja kulyogera. Naye yali asabira kasangati awo, ng'ali kasangati awo. Kati yagera ndi ku mulimu, yali asigadde wakakoolo, n'ayambuka ewa makanika, n'amutuukirira, n'amugamba ye lwaki simwogera, ne bwe mwogera tebyaliwo. N'amugamba Ssennoga, simanyi oba Ssennoga omumanyi. Nga Ssennoga, leero nze neesitudde mukyala wange yaga. Pikipiki eno gy'osiiba okanika gwe ng'omukristaayo ku mwami wange, oyagala kutatana maka gange, lwaki omwami wange tomugamba nti pikipiki tesoboka n'agivaako? Ssennoga n'amugamba nti nafuba naye omwami wo bw'oba oyagala olutalo mujje kuki? Ku pikipiki. Kyalange n'amugamba nti Ssennoga nkunyiigidde okuleka Ssennoga ng'otudde n'otuuza omwami wange n'omugamba nti pikipiki tejja kukola, ngenda kusigala nga nkunyiigidde. Omukazi oyo ndoza yalina vision bannange. Yampagira ku pikipiki, ebizibu ne tubifuna, kakati n'akwata step endala n'agenda ewa makanika, akanika pikipiki n'agiteekamu kilomita nga 10 ng'amanyi nti oluvannyuma lwa 10 era ejja kudda. Ssennoga be natwalayo pikipiki, Ssennoga sente zizino nzireese, leero nteeramu kino kikyuse. Ssennoga kyavanga nti mwami mugerwa sooka oleke, sooka ojje tuddeko ebbali. Ne tudde ebbali. Mukyalawo yazze wano n'aŋŋamba nkubuulira amazima, saagala bikolima. Omukazi oyo namutunuulidde nga ndabira ddala Katonda yamwogererako. Pikipiki eyo gindekere tunoonya n'agigula, va ku pikipiki. Kasita yaŋŋamba ekyo, bwe naddayo ewaka nalaba laavu, saalaba mutima mubi. Omukazi akwagala yatuuka ku extent efaanana bw'etyo. The rest is history. Pikipiki oba kati ani alina ebizibu ebyo kubanga nange baagitunda ne bampa ssente. Naye nga kwegamba alina byalaba. Marry a person who can partner with you. Marry a person ng'asobola okukukkiriza. You could be from two social classes, but who tells you nti by the grace of God embeera tezibeerera. Ebya pikipiki kakati mbinyumyako bunyumya. Nolwekyo nsaba Katonda atusaasire. Era mukyala Kalemba nkusaba, mulwane nnyo n'abavubuka bano okubatuuza ng'oggyeko zino ennaku nga zino olwaleero luno. Mubatuuze sabbiiti olw'eggulo ng'olwo, mubabuuze ku vision. Mu makanisa agamu genkulembera ntera nnyo okugamba abavubuka, write your vision. Giwandiike mu nnyiriri ezitasukka mmeka? 4. Mugambe funza ebintu byonna by'oyagala okulaba mu maaso ng'onaabibeera. Ojja kulaba akatogo akajja okwewuunyisa.
abasajja abasinga njagala kulaba nga nfunayo ku pikipiki, njagala kulaba nga ngulayo ku mmotoka ng'omanya oyo talina vision. Emmotoka ne pikipiki tebeerangako kwolesebwa na vision. Ebyo biyingiramu buyingizi. Ate muyina mwami Joshua oyo. Joshua ebyo bye basomesa mu Pathfinder. Joshua wano kansubire bano bakwatamu abawano. Tobakwatamu? Joshua mugenyi. Joshua mumwesibeeko nnyo. Ayamba abavubuka wano basetinge vision. Mbegayiridde tobeeranga mu bulamu omuntu atalina vision. Buli kyonnaatuukako kyonna kijja kuba kikola. Amazima amatuufu tujja kukola tuti. Nja kwagala tukome wano mukyala Kalemba. Kati olw'eggulu ntandikiraawo. Sibirivingira nnyo mu mbeera ya kukandaaliriza bantu. Nakugambye mu bantu abamu bano betwogereramu mulimu omuntu ng'omubuuliza ayogera ku by'amaka yamutamma. Gwe kasito ojja bw'oti n'otandika eby'amaka kati kasito ogattako ekyebiseera. So ensonga njogedde ku nsonga ki? Emu yaki? Calling oba bye bibiri bitambulira wamu. Olw'eggulu Mukama nga ye mubeezi. Nja kwogera ku nsonga endala ennya. Tukome wano ebirala bitambule ne Mukama nga bw'ali ow'ekisa tunatandikirawo olw'eggulu. Katonda Kitaffe Ayinza Byonna ssebo, bwe watonda Adamu n'omuteeka mu lusuku Edeni ne mukazi we Kaawa, Adamu wamu okwolesebwa, era okwolesebwa okwo kwakola ekitundu kinene okutuusa omulabe Sitaani bwe yajja okuyitibwa kwabwe n'okwolesebwa kwabwe n'akukyankalanya. Tolina maka g'otandikawo oba nga gwagatandise nga tolina kigendererwa kubo n'otabawa nakwolesebwa. Kye nsaba nga nkwegayirira Katonda Ayinza Byonna. Ensonga eno yokka gye twakabembulako ku nsonga 5 nkulu nnyo, eri foundational and fundamental okusobola okuyamba abaana bafana bagenda mu maka n'abo abagagendamu edda abagalimu nga gakyankalana. Buli muntu osobola okumuyamba batanaba kusetinga maka ne basetinga vision first. Abagalimu nga galina ebizibu n'okubonaabona baddeyo batunuulire vision, baddeyo balabe deviation gye bakoze, basesetuse kyenkanawo okuva ku nteekateeka yo kukwolesebwa kuwabawa. Nsaba Omwoyo Mutukuvu Mukama omutuwe. Without you tetuba na vision. Without you we are nothing. Naye ggwe eyatandika amaka gaffe wakati nga Sitaani abadde agayuuza nga vision ya Adamu ne Kaawa bwe yali dented nefuna ekizibu eky'amaanyi, naye n'obakomyawo mu bulokozi n'ekitiibwa n'amaanyi go, amaka gaffe Katonda Ayinza Byonna osobola okugakomyawo. Newankubadde vision ebadde ng'etandise okugetinga blurry, ng'etandise okubanga ey'ekizimuzimu, tetulaba bulungi gye tulaga, amaka gatukoyesezza tugakyaye. But we rededicate ourselves to you this afternoon. Tuddamu okwewonga bujja gy'oli nga tukwegayirira Katonda. Ddamu otukwatireko amaka gaffe gabeeremu essanyu. Ddamu otukwatireko amaka gaffe gabeeremu commitment. Tukole adjustments ezeetaagisa. Omulabe Sitaani Mukama omutuwangulire, kubanga ssebo bw'otatukwatireko Mukama amaka gafuuse mazibu nnyo mu kakyo kano. Kyenva nsabira abafumba abali wano Mukama nga bibadde bibatabuseeko, abamu nsimbi ze zireese obuzibu, abalala byabulamu, abalala lack of communication, misunderstandings ziringanga misunderstandings. Naye Katonda Ayinza Byonna gwe mwennyini oyogera noga nti waliwo ekikulema. Ye gwe Katonda atalemwa mbeera na nsonga zonna. Amaka galimu abalwadde nga bulwadde bwa lukonvuba tebuwona. Bayibuli yekogerako nti yeggwawonya endwadde zaffe. Mu kusaba kuno Katonda Ayinza Byonna golola omukono gwo gw'amaanyi ojjanjabe. Mu kusaba kuno Katonda Ayinza Byonna n'obwavu buwona. Bayibuli egamba nti feeza ne zaabu bibyo, ensi n'okujjula kwayo bya Mukama. Bwe tubanga tukusinza Katonda Ayinza Byonna, situla erinnya lyo n'amaanyi go, amaka gaffe wabeerewo okutagulukuka mu byenfuna this year. This time round we can stand and testify of your goodness Mukama. Singa tubeera ku byalo nga tuulwa akawunga n'ebijanjalo ne sukaali, amaka gaffe gagenda kubeera mazibu ag'okubuulira enjiri. Bagenda kutubuuza nti bw'aba Katonda abaagala
gye mwagala naffe tujje tubeegatteko, mwenga tabakolera. Yimirirawo ku lw'erinnya lyo Katonda ayinza byonna. Buli muntu asibiddwa mu bwavu obw'amaanyi, amaka gabadde gagenda okumenyekawo olw'obwavu, Mukama mu kusinza kuno n'ennaku ezigenda okuddirira wabeerewo okulaba n'okukola n'okufuna n'okugenda mu maaso. Mukama Katonda ayinza byonna, waliwo amaka ng'omulabe Sitaani embeera y'obutaba na baana yeereese obuzibu. Byonna babikoze, byonna babinywedde, amagezi gonna bagatadde mu nkola, naye waliwo Katonda agaba oluzaalo. Bw'obeerawo abantu abafaanana bwe bati, Mukama oluzaalo lubawe mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo. Mukama erinnya lyo tunaalijulira nti olunaku luno bwe twakusaba watuddamu mu ngeri ez'enjawulo. Katonda waliwo ebintu bingi ebitutaataaganya gwe obimanyi, ebimu tetusobola na kubyogera mu kusaba, naye olw'okuba Katonda owulira okusaba kw'emitima gyaffe, every silent prayer goes noticed mu maaso go. We pray in the name of Jesus that you will answer our prayers. Mukama, our lips may never say those prayers, our husbands may never know, our wives may never know, naye Katonda ayinza byonna buli kusaba, even moyo obunabi bwawandika agamba nti you answer our intentions, nga tetunaba na kusaba naye ebigendererwa byaffe n'obibaka n'obituukiriza mu buyinza bwo. Katonda nkwegayiridde Mukama kikole. Kyokka twagala okusabira abavubuka abali wano mu kusinza kuno, abamu nga basobeddwa obufumbo baagala okubutandika naye sente tebaziraba, balowooza sente ze zikola obufumbo. Abalala abantu abatuufu tebabalaba, abalala babazannyiddeko, abalala beedibaze. Nsaba Omwoyo Omutukuvu Mukama nga tuli mu kusinza kuno, muyiwe ffenna atukkeko, akke ku baana baffe ab'obulenzi abalabise ebirooto, baloote ebirooto, babeere ne vision, bave wano nga balina determination okutandika amaka ganaweesa erinnya ly'ekitiibwa. Abawala baffe Mukama bateekeko ekisa, bayigirize okutunula obulungi, bayigirize okulabika obulungi, bayigirize okwagala, bayigirize ekisa, bayigirize empisa n'obuntu bulamu. Mukama bateekeko favor. Tewali mwana waffe wa buwala ali wano nga yeegomba okufumbirwa ng'omulabe Sitaani abadde akimutaddeko mu kusaba kuno. Tetwazze buzzi kwogera kugenda, twazze that the hand of God may move in every situation in the name of Jesus. Let your hand move to fix everything in the name of Jesus. Abaana baffe Mukama bafumbirwe. Obw'omunga buzibu, ye gwayogera nti si kirungi omuntu okubeera yekka. Bw'obanga gwakyogera noga nti si kirungi, nkwegayiridde kifuule kirungi, abaana baffe bagende mu maka bafumbirwe, bawase, amaka ganaweesa erinnya ly'ekitiibwa. Katonda ayinza byonna, tukusabye bingi n'obikola. Kino si kye kisinga obuzibu okukola. Bikole naffe tunaajulira erinnya lyo. Yongera okwogera gye tuli Mukama. Mu kusinza kuno abalwadde abali wano bajjanjabe. Katonda ffe tuve wano nga tusumuluddwa, tuggyeko ebisirani, tuggyeko dayimoni ez'obukaba, ez'obwenzi, tuggyeko Katonda ffe ayinza byonna, omululu, obubbi, ebikolimo, buli kintu kyonna omulabe Sitaani kyabadde atutaddeko. Tetwazze buzzi. This cannot just be any other Sabbath. It is a special Sabbath in the name of Jesus. Nti Katonda ayinza byonna otusumulula, kutujja mu mikono gya Sitaani, osumulula abaana baffe abajjogebwa, otusumulula mu bikolimo ebya buli kika, n'oyongera okunyweza amannya gaffe mu kitabo eky'obulamu. Nsaba omukisa gwa Kitaffe, ogw'Omwana n'ogw'Omwoyo Omutukuvu gukuuma abantu abali mu kusinza kuno, gutukuume n'amaka gaffe n'abaana baffe, bwe tusabye bwe tututaata n'okwegayirira okuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amen. Amiina.